Basebo ne bannyabo abawuliriza obudde buno, omulimu gw'enjiri nga bwe gukolebwa okwetulula mu nsi yonna buli sabbiiti ku makya. Mbaagaliza sabbiiti ennungi era mwasuze mutya. Neebaza Mukama olw'okutukuuma nga tukyali balamu. Mukama yeebazibwe. Kale buli sabbiiti ku makya mbasomera omulimu gw'enjiri oguba gukolebwa mu wiiki eyo. Kale mukwano, fuba nnyo okulaba nga tosobwa, kubanga zigenda okuwera 12 ez'okumakya mba naguweereza dda. Gwo omulimu gwaffe ogwaleero ogw'enjiri ennaku z'omwezi nga 31 January 2026 guvudde mu nsi eyitibwa Fiji. Guliko omutwe ogugamba obulamu obw'okuweereza Katonda era nga gukwata ku musajja mukulu Mappo. Musajja mukulu ono Mappo atunyumiza nti okuva obuto bwe yakuzibwanga ng'era azuukuka n'enjuba. Tine bwe yali awezezza emyaka 77 enkola eno teyamuvaamu, yakolanga bw'atyo okuva mu buto bwe. Kino kyamuyambanga okukeera ku makya okusaba wamu n'okwetegeka okugenda okukola ebibye, anti yali ayagala nnyo y'abaasooka ku mulimu. Obulamu bwe agamba yakulira ku lubalama lw'ennyanja mu kibuga Fiji. Eno taata we yali akola nga omusumba. Kale olw'okuba yakulira ku lubalama lw'ennyanja, kitaawe yafuba nnyo okuminyikiriza okuddaabiriza obutimba buno obuvubisa. Yamutegeezanga okweranga chapo wamu n'okubuuzanga abantu. Yali mpisa ye, buli mulirwana teyayitanga ku muntu, yayinanga okumubuuza. Mappo anyumya emboozi nti mu kukula kwe ekintu kye yasinga okulaba ku taata we, yalaba taata we nga muweereza, aweereza abantu n'omukwano omungi. Kale naye yalowooza nti naye bw'anaakula naye ayinza okubeera nga taata we. Agamba nti mu by'okusoma newankubadde yali atandise okusoma, empisa ye ey'okukeeranga wamu n'enjuba ku makya teyakivangako. Yakeeranga era n'asaba n'alyoka agenda ku ebyo ebimwetaagisa. Agamba ng'ayingidde yunivasite yaffe eya Fulton Adventist University, yeegatta ku kiduuka ekyali kikuba ebitabo. Abayizi baalinanga ekiduuka gye bayigira, era bw'atuuka eyo yakola n'akola n'obumalirivu, naye ng'empisa ye eri tagyerabidde. Abakola mu printing mubitegeera, wabeerayo ebintu ebisitulibwa, wabeera bipapula ebibadde bitya. Kale Mappo agamba ebyo bye yakolanga. Yakwatanga simanya ebiwujjo bino ebyali bikola mu mashiini wamu n'okusitulanga empapula n'obumalirivu. Mappo agamba ekiseera kyatuuka munnange n'awulira muli ng'alina kye yeetaaga, ng'awulira yeetaaga omubeezi, era kye yakola yakiwa obudde. Atya yakifuula tteeka buli Friday yafukamiranga ku mabbali g'embawo mu kkanisa yaabwe y'essava, n'asaba Katonda okumufunira omubeezi anaabeera wiringi okuweereza Katonda naye. Mukama ba omubeezi akwagala. Bw'atyo bwe yalaajaniranga Katonda buli Friday. Bannange nabagamba Katonda bwe tusaba addamu okusaba kwaffe. Mappo agamba Mukama yamufunira omubeezi amusaanira erinnya lye Neri. Nga bafumbiriganiddwa baasuubiza Katonda yonna gy'anaabagamba gye banaagendanga, era Mukama n'abawa n'ezzadde ly'abaana bawala 3 bokka. Wasaddeyo Mukama n'awa Mappo abaana bawala 3 bwedu. Era omulimu ogwasooka okubaweebwa munnange baagufuna mu Trans-Pacific Publishing House Essava. Nga nneeno Mappo yali buli ku makya ng'akeera n'akanika ekyuma kino ekikuba ebitabo. Baafulumyanga n'obutabo obw'enjiri. Naye Mappo agamba nti newankubadde yali ng'ali eyakola muli mu mutima gwe, yali ayagala kufuuka musumba nga taata we bwe yali. Amawulire gano nga gagenda gaggwamu oyo akulira manager akulira Trans-Pacific Publishing House nti Mappo yali alowooza kufuuka musumba ng'era ayagala kulekulira.
Mangwa nnyo manager oba director eyadduka eri mapu n'atandika okumufalaasira nti sigala munnange mapu sigala ne bannamawulire kubanga ne gy'oyagala okgenda nkimanyi bulungi empapula zetukuba wano zituuka wala nnyo okusinga n'obubaka bwonna bw'ogenda okubuulira. Mapu agamba ebigambo omukulembeze bye yamugamba byatandika okumulumiriza era bw'atyo bambi n'asigala ku kiduuka ekikuba ebitabo ekyo. Agamba yakolawo emyaka 9 bweddu nga n'ensonga lwaki yakolawo emyaka 9 anti bwakkiriza okuddamu okukola baamukuza, baamufuula omukugu mu byensimbi, baamufuula kalondezi wa kampuni ate jjukira nga makanika. Emirimu gyonna egyo egyamuweebwa Mapu agamba muli yagenda okulaba ng'ate Mukama alinga aseetuka nga takyakola bulungi biri bye yali akola ng'ali mu kattuwe katyo. Agamba bannange ate ebyagwawo emikutu gy'amawulire gyonna baagigalawo era bwe batyo n'abayuniyoni nabo ne baggalawo ekkolero lyabwe era ne bategeeza Mapu akwate byonna ebyembalirira byonna abikwase ettendekero lya Fulton College. Ng'abikwasizza Fulton College omulimu gwaggwawo era balina okusibamu ebyabwe ye ne famire ye banoonye we bagenda okubeera. Agamba bannange embeera yatandika okubakkaluubirira anti akayumba ke baali bafunye eyo ku lusozi bannanga akayumba kaali katonya nga n'endabika yaayo nga n'ebisenge byonna byawumba dda. Wano omukyala w'emmere yakuba omulanga mwami tuddeyo esava nga nti byalaba tebijja kusoboka. Wano Mapu agamba yalina okubudaabuda mukwano gwe era n'amutegeeza mukwano tetuli wano okunoonya bweweevu, tuli wano lwa Mukama. Yamugamba bino byonna mu ddoboozi ery'ekimpowooze. Yeebaza Katonda nti okuyita mu bigambo byayogera ne mukyala we, omukyala yakkakkana era n'ajjukira nti baali basazeewo Katonda gy'anaabatuma gye banaagendanga. Agamba omukyala nga amaze okukkakkana baatandika okulongoosa ekiyumba. Balongoosa ekiyumba kumpi olunaku lulamba. Baakirongoosa ne bakisiiga langi wamma ggwe ekyali ekiyumba ne kifuuka matiribona. Era ekiyumba ekifuuka ekiyumba mukyala w'emmere ayogera ebigambo bino ti Katonda akyusa ekyali ekiyumba okubeera ennyumba ennungi. Kino n'abyogera n'akamwenyumwenyu nekyabazzamu amaanyi amawulire amalungi gagenda okudda nti Mapu ebitabo biri bye yakwasa ettendekero bagenda okubikebera wamma ggwe. Ebitabo byonna byali bituukiridde ku nnusu esembayo ddala. Obwesigo obwo wannange abawanika abamu ebitabo bijja birimu amadirisa naye Mapu Mukama. Kale nga bali mu kifo kyabwe kibaali kibayoyose obulungi, bwaliwo emiti abaana bazannyira wamma ggwe bwali walungi. Tyabaali awo waliwo omwami omu eyajja omu ku bayizi bwe weewaawo yali azze nga wamma ggwe ayambadde n'ekyali kimuleese yali azze eri Mapu okumutegeeza nti no yali aguddewo kampuni ng'era azze amusabe agende agiddukanye. Yamusuubiza okumuwa omusaala ng'akubisizzaamu emirundi 3 n'amusuubiza n'okumuwa emmotoka wamu n'amaka amapya. Mapu yawuliza bulungi nnyo byonna omwana mulenzi byayogera n'omugabo gwe yali agenda omuweereza naye mu buwembeefu yamutegeeza nti ye yali yasalawo dda okuweereza Katonda okutuusa lwalifa. Yamutegeeza nti ssente teziyinza kukyusa mu ekyo kye nasalawo. Bino nno byonna Mapu abyogera n'obumalirivu n'obunywevu. Ojjukira embeera gye balimu si yeri awo esanyusa naye ssebo yalina obumalirivu okuweereza Katonda okutuusa lwalifa. Omwami yali azze okunoonya omukozi ate mulowooza teyakwata mu bye n'agenda nga wazze tewali waaka.
Mopo atottola engeri gyafunyeemu ebigezo eby'enjawulo naye ng'ate agamba ekyasinga okumuwanguza okusaba kwe yasabanga kuli ku makya era okusaba kwasaba buli ku makya emisana n'olweggulo wamu ne famire ye kwamuwanguzisa kwanyweza okukkiriza kwe. Agamba weewaawo ng'awezezzaawo emyaka 52 yali takyasobola kudduka biri bye yakolanga mu kivubuka kye naye yali akyalina akamwenyumwenyuke kali akaganzi. Olunaku lumu Mere mukyala we yamusanga ku mulyango ng'awamma atudde n'abazzukulu ne bawala bwe nga we bayimba eno abanyumiza emboozi ebyo byayiseemu. Yabategeeza olunyiri lwe yayigganga mulenzi oluli mu ngeri essula 5 manya 3 olunyiri lwa 5 paka ku lw'omukaaga nabo n'asaba balukwate balugenderengako. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesiganga ku kutegeerako gwe. Mwatulirenga mu makubo go gonna naye anaalungamyanga olugendo lwo. Nyiriri zino zaakola mu bulamu bwe era kwatambulidde okutuusa kati. Mopo bw'agamba yategeeza abawala be ne bazzukulu be bannanga okusoosoowazanga Katonda buli ku makya tebakyerabiranga. Buli kye banaakolanga bamusoosowazenga. Ne bw'oba oli mu mbeera yonna etya akugamba gwe musoosowaze. Era wano n'akubuuza olina embeera gy'oyitamu akusaba tulekerangawo okusoosowaza Katonda mu byonna byonna mu bulamu bwo bwonna. Atugamba nti newankubadde akuliridde enkola eri empisa ye ey'okusoosowazanga Katonda buli ku makya ng'enkoko tennabakookolima ekyali nkola ye. Nenaffe tusobola okukikola tusobola. Era omwaka guno twefubeko abooluganda obulamu bwaffe okuweereza Katonda nga Mopo. Ebigezo weewaawo bingi nnyo ebitwetoolodde naye twesigame ku Katonda ajja kubituwanguza. Gamba ng'ekirabo kya Sabbiiti 13 twefubeko nnyo. Bambi temulekangayo okuteeka mu buli Sabbiiti awo wali omusittali gwa Sabbaati kubanga ekirabo ekyo kye tuwaayo nagwo omulimu gwa njiri. Mu keeto eno ekirabo kye tugenda okuwaayo kigenda kuwagira pulojekiti z'ebyobulamu bw'abaana mu bizinga bya Solomon ne Vanuatu. Nkwagaliza Sabbiiti ennungi waayo n'okwagala weebale nnyo.